abakulembeze mu municipal y'e Nansana bakedde kulaga butali mativu olw'engeri mutuuze munnaabwe Akilewo Kivumbi yakwatiddwamu abantu abadde mu ngoye za bulijjo nga babagalidde emigemera wala okukakkana nga bamuzizza mu mmotoka ekika kya Noah namba UAP 164P. Nekitukwasa ennaku omuntu abasirikale okuva gye bavudde ne bajja mu kyalo kyaffe kino ne bajja ne bawamba omuntu nga tebatutegeezezzaako kumanya nti omutuuze waffe kiki ekimutwazizza. Babadde bakyatulaga we bakwatidde Kivumbi omubaka wa Kayima Musoke Nsereko, meya wa Nansana Division Ssalongo Joseph Matovu, kansala Lydia Nakitto n'abalala ne beegattako nga bebasaba ebyokwerinda okwabulira amayitire ga Kivumbi. Eggulo twabadde mu kuziika n'Akilewo. Ekiro bamukukuluddeyo ne bamutwala gye tutamanyi abatamanya ngamba. Omuntu ali wakaawe ne famire ye ne muveeri ne mujja ne mumukwata. Tuli wano olwaleero nga twetaaga Akilewo Kivumbi. Wakayima n'ababaka abalala okuva mu kibiina kya NUP boolekedde ku poliisi y'e Nansana nga baagala ebabuulira amayitire ga Kivumbi ng'oluvannyuma DPC wa Nansana Apollo Tayebwa abasinkanye ne beevumba akafuba akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.